po jako akawuwo naye tumanyi leero omusolo bwe gujja buli kaseera mumanya mufunye biliyoni bwezi. Frank Tumusiime akuliddemu enteekateeka eno agamba nti yakuyambako gavumenti ez'ebitundu okuwona okufiirizibwa mu nsonga z'ebyemisolo. The components of this program is to support GKMA secondary cities to develop, to re-engineer and automate their revenue management systems. Wabadde akwasa municipalities zino Ettulino Lord Mayor wa Kampala Salongeria Sirukwago ategeeza nti batongozza enkola eno okusobola okwanguyiza abawi b'omusolo wamu n'okwewala abafere. Tuteeka mu nkola program gye twatongoza omwaka oguwedde eya IRAS eya PFAD nga ya kulaba nti kuyambako Kampala ne Greater Kampala Metropolitan Area municipalities kulaba nti bafuna oba tufuna enteekateeka etuyamba okulaba nga enteekateeka y'ensimbi zaffe zikuŋŋaanyizibwa bulungi era zirabirirwa bulungi nga tezibbibwa. Lukwago asabye abaweereddwa ebyuma bino okubikozesa obulungi ate bave mu kwerwanyisa. Tulina obuzibu mu ggwanga nti tekinologi ajja okutuyamba ate ffe ne tumulwanyisa ng'ensi etulwanyisa tekinologi ayina otuyamba naye buli lwolaba nga ayina engeri gyekiika mu makubo gwe mwolina okufunira n'osalawo omulwanyise. Era ne mu bimbi ebyokulonda tubirabye abamu nga gadgets bazikozesa ne bagamba nti zino biometric machines zino ez'okuggyako biodata mu bantu nfu olw'okubanga ayagala okucanga. Onera ayogedde n'agamba nti mu nteekateeka empya KCCA yeetaaga obuwumbi obuwera ddala 2 eza $, Amerika okukola ku mirimu gy'ekibuga Kampala. Emyaka gino etaano pulaani empya gye twafulumizza eyo kikulaakulanya ekibuga yeetaaga obutabalika obutakka wansi wa 7 era nga twabaze ze biliyoni nga 2 eza US dollar ezo nga tetusuubira nti zonna zigenda kuva mu misolo egya local revenue. Ekyo tekisoboka era tukyali mu nteekateeka nga obakulembeze wano era amaanyi n'essira tugenda gassa nnyo okulaba nti ensimbi ziva mu ggwanika erya wakati mu misolo egyo egya indirect taxes okujja okuyamba mu kulaakulanya ekibuga. Meeya wa Makindye Ssaabagabo Lumbuye Geraldine Nsubuga ne Regina Bakitte Nakazi owa Nansana bagamba nti babadde basanga obuzibu okuva eri abadde basolooza emisolo mu bantu ekiremesezza enkola y'emirimu. Obuzibu badde bungi naddala mu bakozi baffe ebiseera ebisinga nga tulwanyisiza ekintu kino okulaba nti nno sente zivaayo. Omusolo guno gwayingiramu abantu bangi abagujjayo mu butali bulambukufu. Ndi musanyufu nnyo olw'enkola eno gye batuwadde ey'okulongoosa enkuŋŋaanya y'omusolo n'ogukuuma n'oguteeka ku bye tulina okukola. Nze gujjidde mu kiseera nti twayimiriza omusolo nga Nansana executive evaako kati ne tugamba omusolo mu biseera by'akalubaali abantu baba babubbi ate baali baba mu COVID. Ne tugamba town clerk nti agenda atereeza enkuŋŋaanya y'omusolo kuba tumaze emyaka 5 nga tetumanyi baani abasasula omusolo. Tulina aba industry meka amakolero, tulina abakolosera bameka ne baritaira n'abalala. Mu bintu ebiweereddwayo mubadde mu computer, printers, biometric machines ko n'ebirala. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Muna Kampala ne municipalities endala bafune services entuufu ze bateekeddwa okufuna mu byobulamu, mu byenjigiriza, mu myala, mu kasasiro, mu byonna nga biteekeddwa bikola.